Musajja mukulu nkulaba sikumanyi linnya lyo simanyi obeera naye. Wandibadde mugezi ne weebeereramu. Nova ku muntu wange. Penge alabudde heba wa Mama Fina ekina kugira bino mbikuletedde agambye nti Mama Fina bawe era agambye mulekeraawo ejjogo kati Mama Fina amwanukudde muyina mu maaso kati emboozi endala ya musajja ayitibwa Haji Kamoga onaanoonyezebwa lwa kufera takasuuna beni gakabaga akomba ettaka libamuguza Haji Kamoga yali yalifuna mu bukyamu era nga wano poliisi yamutaddeko ne ssente Haji Kamoga akwatibwe kalina yasuuna beni bambi eyolekedde okusendebwa. Ndi muzibu nnyo weebuze lwaki ze nasigala basigadde bafudde oyo bayagadde. Ennyumba gy'ozannyiramu ne sementi nze namugula. Nze nagula emmere era nze ngula emmere omukyala oyo gy'ali. Nze kennyini Taata Fiina okulaba vidiyo nga weekola obusolosolo buno okwata maama w'abaana bange gwe nayanjula ensi yonna ng'ekimanyi namwanjula mu butereevu mu butuufu nasasula amahari n'omukwatirira kabina mu maaso ga Fiina era ntegeezeddwako ti musajja gwe andabya zange z'oyambala osula ku buliri bwange amasuuka ge nagula. Kati Uganda Police ensimbi bazisaddewo emiliyoni za Uganda 3 era mu video eno ogenda kumanya bwatya wogenda okubanga baziwangula zinono za bwerere singa onaba ate oyina bye beetaagisa bampeta hanzi. Kakati waliwo omukyala ali ku TikTok kuno agamba nti ettaka eritundwa Haji Kamoga. I don't know if Kamoga bamugira oba biki simanyi, but this is what is happening. Omukyala agamba nti Suna Beni ettaka lyagula ku yazimba ennyumba ye nti Haji Kamoga yamuguza mpewo era mbu omukyala ono geno video geno ginoonyeko sigena kuyogera naye agamba mbu Suna yagula mpewo era asaana yeetereze mbolwensonga ne nannyini ttaka biki era mbugega n'amataka agali mu kunoonyezebwa omukulu ayitibwa Haji Kamoga. Kati Uganda Police ataddewo miliyoni za Uganda 3 era posti eyo bwetyo bagamba nti land broker ayitibwa Haji Kamoga owa Kamoga Properties imbu bamwetaaga era ku nsonga z'okulaba nti yademolishinga ewantu nga talina bisaanyizo nga talina buvunaanyizibwa ate yakola ne yakola ne property destruction ebyaddala mbu alina n'ebyapa byagaba oba oliawo ebitayita mu mbeera ntuufu. Abamu ku bantu ku ttaka lino beyafera bemanyi beyafera abali bwe bali nga tewali na kituufu ye Suna Beni. Suna Beni yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'okukyalo kuno ku Bukaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otudde kwe yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula. Kaakati n'ekyapa kye yakuwa nakyo kyennyini kyakifere kubanga yamala kukyusa mikono n'alyoka abawo ebyapa kikulaga nti ekyapa kyo kifu. Ekyapa kya Suna Beni Kamogo kiwa Suna Beni yakozesa emikono emijingirire ekyapa kifu n'amuwa ekyapa nga kifu. Era kuno kuliko abantu abalinga Suna Beni abafuna ebyapa ebyo bwebi ebimu biriko caveat naye ndooza ye yafuna omukisa kikyete kyagendako caveat oba si ekyo twagenda okugenda mu kkooti okutandika ensonga ezo omanyi ensonga zaalinga zitambula era nga yakyayongera okufera abantu nga bwagenda n'abafera sente ne zimuyambako mu misango. Era neewunya okulaba nga tekiriko caveat. Kati magezi tugomuwa. Amagezi gemuwa agende wannannyini ttaka yeeyambe yeekubira enduulu oba addayo amuwawaabire omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna. Kati yeekubira enduulu asooka addemu amuwawaabire okumuwa ekyapa ekifu kati ate alyoka afune ekyapa ekituufu kubanga era kifu. Era bagenda kubisazaamu oveeko yalinyanga ku kalinayo n'atabuka n'alyoka aleeta bakanyama oba yabajjanga wanze naawe ndeka njagala owulirize vidiyo eno Ssaaba Minisita yabadde Busoga eyo waliwo omukyala omu wa NRM yamugambye naye minisita embeera gye mwogerako ng'ali ku ground mutugamba embeera nnungi naye embeera ffe tulaba embeera mbi. Wuliriza ka vidiyo kano.
Sawa minister yayombye n'omukyala n'amuvuma biki n'amujerega mwe musudde NRM biki mumwonoonye ekibiina kyaffe. Njagala owulirize vidiyo eno ogenda kukakasa nti akalulu kabasimbye aba NRM, akalulu kabatuuse nabo muli bawulira tebakyalina byakwogera, tebakyalina byakulimba batuuze. Kati minisita saaba minisita yennyini Nabbanja waggulu awo yagambye nti abantu bano aboogera abatimba ebipande ne balaga embeera gye bayitamu mu kitundu be basudde NRM. Wuliriza. Nze ngamba ffe bwe twalwana bataata baffe bonna baalwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye. Naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tewalajja kikola ekyo. Tubaweereza PDM, genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikiso gikozesa egiriwo. Olowooza buli muntu bano amuzimbira ennyumba? Ekyo kifu. Ate bw'oddamu okundeekaanira bajja kukukwata. Obutaba na mpisa kye muba temufuna namu. Kati ondeekaanira nkole ntya? Olaba nze n'akalaba. Bw'oba olina ky'oyeetaaga oyita mu bakulembeze. Abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe. Mwe mulekedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Kakati onootumaani nga mwalonda bannuupu. Seekona gwe walonda gw'oli waawa. Tulina gw'otumalonda bano musobole okubabaweereza. Kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira Prime Minister. Kati oleekaanira mu bantu, abantu bakusunga. Ekibiina kyo kikuba ku ttaka. Mwawagira nnyo olwo. Mubalaba abo be basuula ekibiina kyaffe. Nsaba okutegeeza eggwanga maama Nabbanja nze nga mukazi muno Namugagoleto omubaka w'Emawogola. Eyaliko minisita w'ekisikizo wa Science Innovation ne Technology. Era kati nga deputy chair w'akakiiko ka Parker Central. Maama njagala okugamba lekeraawo okulengeza office za government. Omuntu gwe bayita Prime Minister kino nkigamba. Prime Minister ogenda okwogera awantu ateeka okuba nga ateeseteese byagenda okwogera. Taba mu bintu bino byakucamuukiriza. Ebyo abikola eringa maama Kakumiro ebyo byo byabigenda eri Kakumiro gy'aba abikolera. Naye bw'agenda ewantu nga Prime Minister twagala kuma ekitiibwa kya office. Honorable Prime Minister taliwo. Nkugambye kati nze mubulya kubanga sebo njogera ku byeyogedde. Kati ekyo nkimubudde nga Prime Minister kubanga eyo office yaffe sebo y'Abannayuganda. Nze ngamba ffe bwe twalwana bataata baffe bonna baalwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye. Naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tewalajja kikola ekyo. Tubaweereza PDM, genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikiso gikozesa egiriwo. Olowooza buli muntu bano amuzimbira ennyumba? Ekyo kifu. Ate bw'oddamu okundeekaanira bajja kukukwata. Obutaba na mpisa kye muba temufuna namu. Kati ondeekaanira nkole ntya? Olaba nze n'akalaba. Bw'oba olina ky'oyeetaaga oyita mu bakulembeze. Abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe. Mwe mulekedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Kakati onootumaani nga mwalonda bannuupu. Seekona gwe walonda gw'oli waawa. Tulina gw'otumalonda bano musobole okubabaweereza. Kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira Prime Minister. Kati oleekaanira mu bantu, abantu bakusunga. Ekibiina kyo kikuba ku ttaka. Mwawagira nnyo olwo. Mubalaba abo be basuula ekibiina kyaffe. Nga nsembayo twali ku Independence Day. Honorable Mire Babalanda n'agamba abantu banawo abannuku aboogera gavumenti tebamanyi gye baava. Twava mu biseera ng'abantu babakwata bbira mupango pandagaali nga basiba abantu detentions without trial. Kati oli akubuuza nti ebyo bitakyaliwo kati
Number 2 nosanga Prime Minister we gwanga Mukyala Nabbanja bwe yagambye. Nagabana banupu bagamba tetulwanye buli bwanguzi. IGG's office teriwo. Auditor General's office teriwo. N'omubuuza nti otutta obudde okumanya lwaki obuli bwenguzi buli mwaka bweyongera. So njagala omutegeeza nti ye bannayuganda tebalina kye bamulaba mu kipya because he has been tested, he has been given time. Obudde bumuweereddwa. Bino byennyini so ekipya bakisuubira waffe. Naye kati oli takyali myaka na 40 years takyalina kyatugamba ate n'ensembyayo kino sobo njagala omugamba ssebo kazi bwe njagala okugamba myaka 8 tosobola kuba vision bearer wano Uganda mukulembezeewo myaka 8 tosobola kuba vision bearer that is it myaka 8 tosobola kuba vision bearer nkugambye jajja agenda kulabirira abazzukulu jajja abeere mu kifo ekituufu nkugambye vision bearer 80 years agenda agabira abazzukulu ebigagu abazzukulu abawe ebigagu naye si kubeera mu positions eziri strategic step mugende muwa abazzukulu ebigagu tumutubalira buti naddala ekya manifesto now njagala okutegeeza bannayuganda nti buli activity gyolabanga oba buli activity kyeki mu Luganda buli enteekateeka gyolabanga egenda mu maaso bwe njagala weeteekengamu ebintu bibiri nti eteekateeka eno etambula mateeka akyagagifuga kijja kuyambako nti enteekateeka gye tutambuliramu kati for example tuli mu kalulu nga tutambulira mu kalulu mateeka akyagafuga akalulu nti saawa eno constitution y'eggwanga yefuga akalulu oteekwa okutunula clauses zonna zonna agenda otunulemu okuva ku article 1 power belongs to the people ogende ku multi-party dispensation ogende ku electoral commission pick out those clauses ezikuyambako okumanya from around article 65 72 ozitunulira olabe kijja kuyambako buli activity gyolabanga egenda mu maaso buli kyonna kitambula gosooka weebuze what are the guiding principles mateeka akyagafuga kino kijja tuyambako okwongera okukola kye bayita capacity building mu ggwanga lyaffe apart from the constitution oyina the Political Parties and Organizations Act nga bino nzigyeko the internal operations of political parties nga constitutions za parties that is ebyo byonna gyebiri naye njogera ebiri national ebitugatta ffenna kakati Moses nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi musanyufu nti tulina etteeka erifuga enkola ez'ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina by'ebyobufuzi I mean it's not at liberty okola byonna byekyagala nti otreatinga bubi abantu aba subscribing to the political party nti oba political party erina okujja ssente buli weesanze waliwo guiding principles era Moses nja kusaba bannayuganda mwenna genda ku Google ogugolinga gye bayita the Political Parties and Organizations Act bupeegi buli butono nnyo bupeegi 14 mugende mu busome bino byolaba byembadde ngambe bagundi otuyiseeyo mu nsiko byonna tebikkirizibwa this hooliganism gye bateeka mu kalulu abasirikale okuparticipatinga bino bye biriweerwa amateeka okufundinga political parties is constitutional and by summarizing a Political Parties and Organizations Act nti ebibiina bino biri bifunanga bitya ssente naye bwe bifuna ssente byali zikozesezza bitya Moses ebiseera ebisinga kazibwa abantu baddenga bagamba nti DP eyo yakolanga bulungi nga balina UID nga batraininga abakulembeze ng'omuntu agenda okuvayo ng'agamba nti njagala kubeera mu kifo kino ng'olaba asaanidde era kyovola nti naffe nga nupu twakola the leadership school of training eya nupu nti abaana bagendeyo babangule mu buti abakulembeze balina okukola ki we believe in building abakulembeze strengthening institutions eza political parties eyo yengeri yokka gye tusobola okuzimba obukulembeze obulimu ensa era kyovola